abatagamanya leka mwaliki obanga nyumya muvanashola oba English abange munya nokuli yali mupakasi ku kyalo kyakuli ng'ekifuba kirina kiwira bwe twalabako n'empologoma etwekoze kuyita defense ajja okugigoba ow'amanyi agigoba ebbanga liyise naye ekiseera kye kyakwagudda kyokka bw'omugamba gundi wummola bw'oddeko ewamawuza kimu muzinnagoba empologoma sebo muzeeyi wummola nkwatirako tebufuuka bummola munnange n'abaganda bagera tinegozadde tukutumbula wummola otyo toyinza kugoba musojja mu nsi eno ekyakuleeta tonnawa kukigoba tosobola kutereeza ggwanga lino muzeeyi nga mubokola nabo musinga bakyamu bewasindika ku nnyanja okutereeza ebyenvubu embi kati bagula n'amaato ssebo bavuba akujjako ebyennyanja byova okuvuba n'atwala obutimbako neyingini akuleka ku nnyanja ebuzibu eyo nga tolina n'akasinga tamaze okukukuba butemo kyobusimbi nemulinda bikula ate nemujja mubitema lwaki temutema biri ebitannakula mulinda atubakulize mugende mweyagale muwoza atunoonya obutonde bw'ensi we mugoba abalimi we musakalira z'ennyumba abakwata envubu embina mmwe kyembuuza wajje mussa ebizi biri eyo gye tutannalaba subira amakundi biri ku polisi y'ekibuli kyoba mwabigaba mu katale k'ekasubi ndowooza mwe mujja omuliri gw'ensimbi muzimbe obubuto mugejje n'amatama ba MPI abebizinga kyembuuza kikyo kibabwesa omusaala gw'eggwanga atakoze luguudo okuba ali ku nnyanja laifu jaketi abantu mwe muzeegulira takoze eryato nti lisaabaza abanaku talina ambulensi abantu bafiira mu bulumi ku bizinga eddagala libeera lya bulumi tebaba natoyi bagenda mu nsika abakulu mubakuba emikono balemesa ennyanja lwaki abanaku mubalemesa okukola onaamala omutyawo obubbi mu ggwanga ng'abalina emirimu mubalemesa okufuna esente zebawa MP ku nnyanja lwaki tebaziwanga ffe abanaku ne tweyagala buli munnayuganda asaba mu ddiiniyo funa omukulembeze tukoye ebintu by'abafuzi zingendako owoola lubaaleeka yandituyamba okuwangula abafuzi ng'owoola balonga ebisambwa n'emizimu amayembe gaakuno gakulemberwa erobowa bwe munaanunula eggwanga neritweyagaza libazimbira yeekaalu wakati w'ekibuga ndibasalira embuzi n'embuutu n'enzikuba ndiranga mu nsabatu ne babeeyonera musiraamu omukaluli kyomulokole mbasabye ddoboozi lyawamu okusabira eggwanga wadde mubonaabona mugome mwenna abantu abo bwe balivaako embeera ekyali ya bulumi mugume balinyuka tulifuna amasanyu abatembeyi abagobwanga ku mbalaza mulyetalanga bawo abagoma ku mukolo anti abasuubuzi mulifuna ensimbi esolo gitooleddwako nga mukola mweyagale abalimba komera muliba baddembe nga mutwalwanga abazira mu ggwanga basike tebakyalina engalo tebakyazina abakati buli omu akwata wasanze atyo ze kakano ndi mu bbanga ab'emikwano banjawulira ab'enganda bankyawadda nga bannangira ensimbi naye kakutaavumiza nze obulamwa bwange yafuuka kizibu abaana banjeera olaba nduka olw'omugu yayimba bijibu kakutuuvumiza nze abaana banjeera olaba nduka olw'omugu yandigenze wakino kayanja kuba si muzibu emirimu gya gavumenti mwamutikka mizito kusaasira bw'aba afuluma mbu ate mugema nga ne bapromota ku geeti balingiza Jerusalem si muzibu naye okumutuukako okufuna pulogulamu omwaka gwegongola tolesa empiki yali amanyidde okututwalayo naye nakoma ku geeti bati ebyalagali byasobera obadde mukolaki simweyeyagere bwenjikuba kizibu njiwulira afande kikundu ye abadde musajja muzira ndowooza n'oyo bamutuma kunzikakkanya buli lwemmukubira akasimu musingana assaako mutwalo ku ssimu yange nfuna ekyokulya kyokka ewaka nnina abaana era nsasula ne fiizi eza
Mike bafuuka kizibu naiti era nakyo obulisiba zibu naye lwe twava mu tulege bannerabirira ddala oyo kasolo yasuubiza okunjuna naye kye bamukola ekyo nasiyinza mukongona Alexander nesikeeri nkibaloogera mugambe taata wammwe Nduga abonaabona afaaniro bo wasaana kuba pasita ddala oba w'abantu essobe mu butuufu ogumya ab'ekireka bannange enalemu yali nfudde masiikiri amanda kodi neva ku bintu omuyimbi wammwe kulodiye naki tandise bwetyo mpolampola ne mugingo gamukute ebyaddala twamujogeze binayitira teka traka yaki teka traka ya mugugu etambuliremu ebintu bino bitambulidde mu traka ezo kuba nyumirwa nnyo live saagala goberera biri n'abayimbi abajja mu magabi bayimbe live si tekamu omugugu traka akayimba kaddako nkaweereza mwenna batuwagidde kubanga buli ali wano ndaba ng'akola byayagala akola bimunyumira naki buli ali wano ng'okola byoyagala kitegeeza ofaanaganyeeko ne bamweyana tekayo traka y'omugugu bwotyo kati eddoboozi efooni yebeera esinga bwekiri bangi abeeyogeza ebigambo by'ekisiro nze mbawulira oba muba munoonya ki n'oddako munno nti omusajja w'amaliina tamasaanira muweewuwo gwasaana n'oddako munno nti omukyala wa Nduga tamusaanira bweka oweewuwo gwensaana kigasa kyo kireka ebyange ebyenfunyeko byotaatuma bwe moloka nkadde nnyo mugweyagala empya eyiyo gyonyola esula luddawa kyokka abanaku bansobera osanga nasula mu nnyumba kibikimu nga mupangisa ng'ate ajereka azimbye embusebalamu yazimba mu ntobazi enju yamusala wayagala olukalu ozimbyewa kiki ekibonemesa okukola ebinaabayambesa okubamanya nemudda mugeeyo abalina Nduga yadda mu kusamira obuyimba bwalema kale ngobale ku njuzo emyaka oli mu nkaaga bomanyina tuli mu 3 okyakabeesa ennyumba musinga walina amagezi agalerenganyiza ezo zokola newandenganye ne basamuna wenasobola era okuyimba nemanyika nga bangi balemwa kitegeeza nina byempanga temumpita farambu buli kyenfunye nze gyekibooleke nze sirimu mmwe abeemulisa nina kulanga nyimba si byabugagga byange byenfuna oba temuli kyentonda imbonero enguza poloti engera njirage mawulire malage mupezi nazimba bwendi ekikomando sekubo lya nsimbi ebeera choice zekola binyumira oyambala miringo lyali mu mpanvu neyo choice zekola binyumira bwanja walakingo nali kubiyawo ebeera choice zekola binyumira oyakulangira akaviiri ka layisi nawe muddemu zekola binyumira wamma kulangira akaviiri aka layisi nawe muddemu zekola binyumira bw'obeera malaria ng'oliye mufumbo ebeera choice zekola binyumira bw'embeera mu ssabo nga ng'oli mu kkanisa neyo choice zekola binyumira bw'omama saala lwaki ozaala nnyo ng'oli mu pangisi zekola binyumira zekola binyumira laki zekola binyumira tukalonshinga 22 gw'omunana ku Afirikana kola binyumira naki kino kigamba mwenna abalumirirwa ebitabakwatako mufune ebyokukola n'oddako munno nti oyo nabbi wa bulimba kale mulabye lwaki tofa ku mudaala gwo emyaka gy'omaze ng'oyitibwa omusumba giwera 3 oli mu bibaati bya kanisa owoza mukama yantuma kikyolagako byeyakutuma nga nekyo teri kulema okuwonya mutumazeeko n'emirembe yonna makubo gye tuyita olusoma mwenne n'osomerwa omuyimbi bw'alinnya booda engero basanga baseka twaza misango mu ggwanga kigasa ky'okuvuga emmotoka ey'ebbenzi gyenga neeraga ng'ewange balya n'amaluma ezaaga amalala ag'ekisero bbaamu sijja gakola sazeewo okuyitibwa omunako bwendi ekikomando simulo lya nsimbi ebeera choice zekola binyumira bwenyimbagadde okukamu nga gwoli walaga eba choice zekola binyumira bwempagira Bobi nga gwoli wakakuta neyo choice zekola binyumira omama saala lwaki ozala nnyo ng'oli mupangisa zekola binyumira
saniya z'embizza niyakulangira omusamize lwakubye engoma mugenda kuŋŋaana mugoba babamalako emirembe mu nnyumba nga nammwe abagoba mu kkanisa muwoggana nga musaba ezo si ndowooza za kisiru bw'oli ekikomambusi kulwa lya nsimbi beera choice zenkola binyumira ekyo ekimala bampadde mmeka 62 zonna babitabudde saamu tulaga yasoose eriko omulembe tugere omanye ebyabamweyana byampolampola naye gye kiggwera nga bajjajja bali mu ddiiro mpolampola teekayo zenze kemanga bwe zasiima ne zigamba mbwagwe tukuwadde gendoosa abantu abatayamba baba bajjula ettima zenakula manyi nti abantu obutayamba baba bajjula ettima naye ekizudde baba bakoowa oyamba indako kale saawa zabamweyana twagala kululungayo omulongo naki bweza bwali mwana kyali awo mulidde omwana amukkola abati mulina ekizibu kimu byonna ebikyamu bye tugenda okubakola mu binenye kato kato yayita abasamize n'abanaddiini kato omulongo gy'emisambu egisooka kivula abajjajjaffe bwe bazaalanga abalongo nga bajaguza nti obugagga buzze mu ki bwe yabayise temwesombye olaba bw'entebe enkalu kitegeeza omulongo asumuludde naye nga nsooka okubeebaza mwenna olw'okuwagira omulongo kato ate ekyokubiri nembeebaza olw'okuwagira abaana b'ekireka kubanga abamu temumanyi naye bwe tunagenda nga mutegeera mujja kumanya nti Nduga mmwe mwamukuza abali emyaka gyange nazanya nammwe ffe twabba ffene ku kyalo kuno nga ati kunnanga emiti gikyaliko nze nakulira ku mutebituuka muli era tebabulamu nkozi omulimu okubaza kuno naye mukyaganye mwenna bazzukulu b'emisamba muliwa weewaawo atawalise simanyi gyagwa alabika y'omukuba mawaggali oba okyayitibwa endiga y'ekkanisa manya totegeera bulungi sivuma ntandise osomesa mu nnono ndi mu bintu bimeka Hassan Nduga omuyimbi kabona Nduga bamweyana omusomesa mu nnono ate bamweyana omusawo muganda embuga ngirina ebulengojja nennamugongo ninawo akataka Mabega weekereziya ye namugongo wemulamaga njagala kuzimbako essaba eddene kubajooga mandwa zeesalira ewali abajulizi awo era natandise mugenda ngenda bayisaamu olweyo kyova olaba ennaku z'omwezi nga 24 ntegese Culture Festival 24 gw'okutaano Culture Festival esoose mu Uganda muyina okujja mulabisa abanaddiini naki lwe lunaku lwegenda okukola ebyamagero ngamba omulema tambula muli abamweyana soose erya Yesu ekirala tugenda kubeera wali Buloba bayitawo Dalena Paaka Kyenyanya kyekibira kyensazeewo okuteekamu emmandwa zeetaliraawo muyina okujja ngenda kujja eno nga mbaguza tikiti nju ku nju tusamire misana naki timu Kaguje tafaali mugera liteeka mu nsawo y'abamweyana kakati ekirala
mubeere bagezi ng'obwana bw'emisota wadde bampise kuyimba naye nze buli ampita abamanyi nsomesa kuba nebyennyimba bikola ki bw'obeera wano ng'owaba kuyita endiga manya yakutuma endiga abakuvuma kyova olaba teri faaza atambuza bigerekenda namugongo mwe abaana kumwe muve Masaka ne mukundika eggendo naye nga faaza agira mu mmoroka kuba endiga ze zirina otambula teri musumba wa kimu kya 10 babeera eno waayo siga leeta nzisabire gy'oli wazikola tomanyi zisabira mudde ku nnono mube bagezi naki ekirala mubeere n'ensawo z'emisambo kati ekyambalo kino nkyambadde mugamba kya sitaani n'obuuza sitaani yajja ddi mu Uganda n'akitunga puize sitaani yennyugo ne kitaawo abaakomaga embugo ne baluka ebibbo n'omukeeka omuzungu waawo aluka omukeeka kitegeeza nnyugo eyaguluka ye sitaani omuzungu tabeera sitaani naki okomewo eka kyokkola bansaasira abasiraamu omusanga mu maka ge yeeyita Aji Jamiru n'omubuuza Aji kitegeeza ki ng'omuntu eyagenda e Mekka Aji kitegeeza omugenyi omusajja Aji ati abeera mugenyi mukyala kitegeeza bw'ogenda e Mekka oba mugenyi y'ensonga lwaki omuwarabu agamba ali Haji assalaamu alaykum naye bw'okomawo e Uganda toli mugenyi lwaki weeyita Aji mu maka go mutegeere olulimi si ddiini oluwarabu si ddiini lulimi ne Mekka eriyo abatali basiraamu nobasanga mu kkanisa basaba mu luzungu nobabuuza bitegeeza ki kati babimanyi saba mu Luganda Katonda aluwulira oli musoga lwaki osaba mu luzungu mudde ku nnono kati olw'obudde njagala kubasabirako ku mukisa 220 emeka naye nze subulira namago YouTube nga mweru kyova olaba mu kkanisa muwayo ekimu eky'ekkumi ne muweeza okuzimba ez'amazzi abalongo mwe mulongoosamu ne bwababaawo nga yakusuula mu nju akomawo ennaku 7 ne bwaba mukazi nga yandoba ennaku 7 kimaakinga ennyo bwe bamusajja nakyampa kameeza mudduke misinde bwotyo teeka mulimu ensawo togiraba kyakyange bulamu leero obukowodde yogera obulamu mbezeewo emyaka kyakyabamweyana okutula ddiiru mbezeemu obuuma kyakyange eddongo gwayiga jikira obuwagizi mu Uganda n'ebweru kyakyange enkofiira siwala ku mutwe bulijjo kintu kyakyabamweyana okutula ddiiru mbezeemu obuuma kyakyange eddongo gwayiga jikira obuwagizi mu Uganda n'ebweru kyakyagadde wannema abalabe bangemba kulubira nabo babuli bebanjagaliza maama ndawuzaanagalera abaana kusamonderera abaana balyekewange nabandu omubaana bamweyana yennyini yange ekofira nasiramu olabye nga emmandwa zamutabaala bwotyo kowola emizimu egyamuno mukyeno mulamula embuga kowola emizimu egyamuno mukyeno mulamula embuga wama kowola abajjajjange naye kasiraba babinyanya bajjajja bemuwa olwasa osituka abamazike kowola emisamba gyonna mukyeno mulamula embuga abayaye temusiga naye weevuddeko bwotyo yenze Nduga bamwera teekamu ekimu ekikumi ng'emisaala kulwa yajja bamweyana wulo muzzukulu omusumulule abeeyo saagala kulinda bbalagira mwangulu bwotyo yenze Nduga bamweyana eryasani nali enjagero lyabawalabu evuma eyantuuma Asani yanoonyereza yagendera ku byabali erinnya Asani odisa mumwawa kitegeeza solo omulenzi ayiga ebisu omuwalabu ebiwunya biyita Shamimu kyokka mwenoge mutuuma abaana omuwalabu ekikulukuta akiyita Jaliya osoma naswala nga mugatuuma abaana omuwalabu enkwala agiyita Asumaali kyokka abakomukanga mwenoge mwewanisa bitakwandalewe yebeera shoti sepale nyimbi zineno zetwenanika kyoni biba bikozesebwa mu kabuyonjo ebikokomu batoireti pepa onange Saala abeera omutabakokagwe bayita Saala ate bwadiina kibeera kibuga mwattu Zaituni abeera muto Katonda tuuma mwana manya g'abazungu weebuuza ekyegategeeza eyo ewaabwe sirabanga mwana kaabira linnya so
Sirabanga mukyayina kuba mwenda mbuubu olwaki oyogera olukyayina mwezuulenga muve mu byokuzanyirira mwezuulenga kuba emisambo gibalondoola mwezuulenga muve mu byokuzanyirira mwezuulenga kuba emisambo gibalondoola mwezuulenga buli omu tegeera gy'osimukaawo omanyira mizimu ky'omukulubuuzanira mwezuulenga ebyekika kituufu n'obimanya nnyo n'omanya ne musamba kyebwa mabuuziza mwezuulenga sinaki ebitabo mwabisoma naye ebibyali byammwe kaakano mugukka bali mwezuulenga ereese ekyuse tudde ku nnono ereese ekyuse tudde ku nnono ereese ekyuse tudde ku nnono ereese ekyuse abange abange empita misambwa yakwambalwa abange empita misambwa yakwambalwa yakyalumaba kyali ku jobera yakwambalwa abange empita misambwa yakwambalwa olabalaga emisimu n'amayembe yakwambalwa abange mwanguwe bakaba bange yakwambalwa ompe ku kkubo male okulondasinza abapita misambwa yakwambalwa muno mulimu lubaali muno mulimu nannyinimu wawayo muno mulimu lubaali muno mulimu nannyinimu muno jajjange kayise nkuyita byakuba muno mulimu nannyinimu muno jajja bamwe yanatuuse ku mmeza erikamukamala wange esaalo muno mulimu gwendaba muno mulimu nannyinimu muno wama jajjange vaayo kyogere tewandabako jajjange vaayo kyogere tewandabako okumbonyabonya vaayo kyogere tewandabako wama jajjange vaayo kyogere tewandabako okumbonyabonya emmeeza ennyumidde buli atala ekimu eky'ekkumi aleeterako eccupa ya bbiri tewandabako okumbonyabonya vaayo kyogere tewandabako jajjange vaayo kyogere tewandabako okumbonyabonya jajja bamweyana bakusiiriramu ebakwatako naye mukama wange buli omu musange ewakaawe bwatyo salo tewandabako jajjange vaayo kyogere tewandabako okumbonyabonya otyo jajjange tewandabako abange situkanendaba tewandabako okumbonyabonya mulimu lubaale muno mulimu lubaale muno mulimu lubaale muno mulimu nannyinimu muno ekyemekasajja situkanendaba muno mulimu nannyinimu muno jajjange nabuzanga yanguwe muno mulimu nannyinimu muno nalongo bamukonerawa mukokowe jana musulike ndenge mukokowe nalongo bamukonerawa mukokowe jana musulike ndenge mukokowe litedde emmanju mukokowe jana musulike ndenge mukokowe bamugambira egambo mukokowe jana musulike ndenge mukokowe ebiroko bino byali obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo AMNYI Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku AMNYI GC21 Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14